Ashantara basa General Salim Saleh Makoshita yara baba la neke president Mokoshetere bebe tugenda kusisinkana mulinye lya Yesu inze siri mulalu sendagalo kutegeza ensi ndi mukukungubaga ne banyabo ekindese wano olwaleero nga nyambadde kutiya nga nesiige vu nga nyambadde sapatu bw'osoma Bible kino kikolwa kya kukungubaga kikola kya nnaku. Njagala kubuuza General Salim Saleh kiki twakukola ng'abayimbi ba gospel, kiki twakukola muzeeyi nga tonnaba kutandika meeting yonna osooka kujjayo byawandikibwa osooka kusaba naye osisinkanya abayimbi bonna abamisiri bakamiliyoni babebekulu baragadi bapresidenti Sindi bafina masanyalazi tonnaba kusisinkana muyimbi wa gospel twakola ki? Munyumba yamwe mulimu pasita, mulimu bishop Mulamba, Patience Rwabwogo pasita, aina kanisa eluzira. Na yefa abayimbi enyimbe z'omwoyo twakola ki? Musisinkanye abasumba, musisinkanye ba promoter, musisinkanye ba DJs buli kimu na yefa abayimbi ba gospel temuna batusisinkana. Nange njagala mumpite President Raneke nzije kwa choli ini nzije Gulu. Mr. Gulu nkwegayiridde taata. Tukose buli kimu bw'otunula wano twawandise ekibiina ekya gospel music revival kirimu abayimbi 10 era nga bw'olaba wano ono muyimbi wa gospel ava Wakiso district, ono muyimbi wa gospel aliwa wano wuno naye ava Wakiso district, ono muyimbi wa gospel ava Namayingo. Lwaki temuvaayo ku bayimbi ba gospel? Twakola ki? Twakola ki ddala bwe tuba tulina kye twakola mutugambe bannange twetonde. Naffe twafiirwa ebivulu nga lockdown esooka tenaba kubaawo. Naki Julian yalina concert, Kirwana Makafrika yalina concert, Carol Budwick yalina concert, bayimbi bangi olwaleero wenjogerera bakyalina mu mabanja. Fete twagala sente ngeze z'aba Misiri, fete twagala sente ntono. General Salim Saleh italaneke kwegayiridde nze kanesiige vu, nze kansabe kanzije Bible yange nekadde osanga General Salim Saleh ono italaneke abayimbi nga bakyali eggulu italaneke nkwegayiridde. Nze ntegera ekigenda maaso mu gospel music industry, nze ntegera omuyimbi wa gospel bwalya era nga bwasula. Abayimbi babagoba mu mayumba, abayimbi tebalina kyakulya, abayimbi balwala. Naffe tetukyategeka bivulu. Omwana eyali akuba ennanga mu kanisa aliridde wakaseera kano, omwana eyali akuba ennanga aliridde wakaseera kano, eyakubanga gita aliwa bannange. Amakanisa magale abasumba baffe baganya tuyamba juzi nakuba omulanga nengamba muyamba abayimbi ba gospel tewali. Bannange General Salim Saleh italaneke oba kusaba oba kusiiba nze byonna ngenda bikola. Aitelaneke munyonyole abayimbi ba gospel kyebayitamu then alyoka ayita abayimbi ba gospel. Muzeeyi Salim Saleh tebakulimba laneke nze nina numbers. Eno government eyagala numbers, eno government eyagala numbers. Nze nina numbers ez'abayimbi ba gospel era bw'ogamba abayimbi ba gospel kunsimba mabega General weewuunya. Era wano nina list ey'abayimbi abali mu bwetaavu babano ne numbers zaabwe z'essimu kweziri. Abayimbi bano bantu baddala. Nkwegayiridde General Salim Saleh Salim Saleh tuyambe. General mpite eggulu nkwegayiridde taata twakola ki abayimbi ba gospel? Tuzaale buzazi ate nnoonya byange bano abayimbi bonna nandi badde balina wano.
nze musabye ekintu kimu muze yita abayimbi ba gospel oba mumpita bega oba mumpita omuntu asabiriza nze sifuddeeyo nze nwanirira industry ya gospel nwanirira abayimbi abalekeddwa abayimbi abali mabega mukoze UG concert kije mukoze ya muyimbi wa gospel twakola ki mazima twakola ki ddala abakulembeze ba gospel muli bameka kuba tulane kayo wisdom ne mukulembeze ya kayo wisdom sagala bimanya nze kindi ku mwoyo bebana abayimbi ababona abayimbi abayita mu challenges bebatafuddeko yensonga endese wano olunaku lwa leero nze nyinza okuba nina ettooke ebyokulya nyinza okuba nina akawunga k'okulya naye bana abayimbi tebalina General Salim Saleh Italaneke. Lwaki togamba nti yita abayimbi ffenna lwaki oyagala gwe wekka? Tasobola kuyita abayimbi bonna ayita abakulembeze okusooka. Wana weyagaliza. Ayita abakulembeze okusooka mwami General Salim Saleh Italaneke nsaba appointment nze ntyo okuyita wekaruma. Waliyo kiboko wali bayinza n'okunkuba essasi ne bambuuza eggulu njakalayo ki abayimbi gye bali ntuukiridde balamu ntuukiridde full figure bona bambulutikinga ani atamanyi Anita owa union tomanyi choyagala ogamba ragadi tomanyi owa forum choyagala ogamba anti President Cindy tomanyi buli ali awamanyi bakuwe namba yange nange nzije gulu kunyonyola ebizibu ebiruma abayimbi ba gospel inze njagala tuuka wa General Salim Saleh bwe natuuka ne munyonyola abayimbi ba gospel kye bayitamu manyi ajja kwatibwa ekisa General Salim musajja mukiriza buli lwabanga tanaba kwogerera abantu basaba essaala bwe babeera mu meeting era quotinga Bible verses twali wali ku Yuga Tunes twali wali mu meetings eza wonna ajja quotinga Bible eno jenina kakati lwaki omuyimbi wa gospel abona ng'ate kyawandikibwa nti General Salim Saleh shall meet Laneke on behalf of the gospel artists. Mpwegairite General Salim Saleh vayo kiri muno mu Bible kyawandikibwa mu Bible nze ngenda kusiiba ngenda kusaba era nzikiriza mukama nti General Salim Saleh ogenda kuvaayo sisinkane abayimbi aba gospel Italaneke Ramaka Shantayara baba yandere bobo gulu Shantara basa General Salim Saleh Makoshita yara baba Laneke president Mokoshetere bebe tugenda kusisinkana mulinye lya Yesu inze siri mulalu chendagala okutegeeza ensi ndi mukukungubaga mubasekabaka bayambalanga ekutiya mubasekabaka besiiganga evvu nga bakungubaga ne besiiga evvu nga bakungubaga tuli mukukungubagira industry ya gospel banange tuli bubi ne bwobuuza Wilson Bugemba ajja kugamba kyekimu abayimbi bangi abafiirwa ne Levikson yennyini ekivuluuke tekyasobola kubeerawo olwa lockdown ate ng'asasudde ekisaawe ng'ate alanze n'okulanga ali mu loosi abayimbi bangi aba gospel tebasobola kufaayo bali hambo beetowaze balinda mukama nze sigenda kulinda Katonda kuva mu ggulu Katonda ayamba yeeyambye nvuddeyo bannange mutusaane Luzira era mirundi mingi nga nange ngendayo ku kanisa ye Luzira exactly wali Luzira ku Portubelo banange nze ebintu bya protocol byannema byonna tubikoze ne tugamba katu registering association abayimbi katubawandiise bannange bano bonna abayimbi ba gospel nze sola kera kumacha nengena nentandika okujingirira era bwoyita abayimbi ba gospel no bagamba basimbe line mabega Walaneke weewuunya eva ku State House wanena Kasero paka State House ewa Entebbe nga tenaba kumenyeka mu abayimbi botwate baloze nti ogudde ddalo ekintu kyensaba kiri kimu nze nwanirira abayimbi ba gospel ne waddeyo bakikiriza ekintu kyomukola bakikiriza omukulembeze yenna alumirirwa abantu be oba kitegeera kati nosalawo ogweddalo bino byonna nze protocol simusobola nze manyi kintu kyampite mami mpita nja kujja General Salim Saleh mpita nako bonna we bali wano naye nze numbye nze ndi ku front line
lwaki togamba kuyite gwe kubira muyimbi eno wa gospel mubuze president Laneke ajja kugamba yo tumumanyi era atufaako mu lockdown tubasakidde mmere mu lockdown tubalabiridde abamu nga balwadde abalala tubayambyeko nga babagoba mayumba banaye nange nkoye nange ntuuse wenkoma Laneke kati ninyo ekyo ekikudiyo ogenda kijja muddi nze nkugambye paka lwensisinkana General Salim Saleh ndi mukusaba ndi mukusiiba nze nkubulidde ekintu kimu paka lwensisinkana General Salim Saleh taata nfukamidde ku mavivi gange nkwegayiridde muzeeyi gaga n'amavivi gange nze nfukamidde nkwegayiridde nsaba kusisinkana General Salim Saleh ng'abayimbi bakyali awo kwa Choli ini yita President Laneke owa gospel nange nzije nze mmanyi abayimbi ba gospel bye bayitamu nze mmanyi obulumi obubaluma wawe muwulidde gospel mbabuusa lwaki gospel bagisudde lwaki batusudde tale Laneke katono tetulinga tuli mu art industry gano ge magezi gofunye nze nkugambye kino Bible etugamba kintu kimu okwambala ekutiya n'okwesiiga evvunga bwendi esiize kikolwa kyakukungubaga gospel industry gospel music abasumba batusuladde ettale bwe tutegeka ebivulo abantu tebajja n'omuyimbi gw'omanyi omunene bw'ategeka ekivulo abantu tebagwerayo okitegera abalokole bangi abali mu ggwanga lwaki tubonaabona ffe abayimbi ba gospel art industry tunula wawe muwulidde we bamentioninga gospel music ffe tuyimbe katono nnyo abasajja booli mu kubagira oba ogamba nti bakuyite basajja babitiibwa banakulaba nga wekola obusolosolo buno tebalowooze nti ogudde eddalo tewali atakimanyi nti nvuga Benz tewali atakimanyi nti Laneke alina ssente yeyasiga mu Levikson emmotoka kale yagiza ne tugiwakaye atasiima ayomba atasiima kye bamukoledde kati anvuma olwaleero nze sifuddeeyo nze nsaba ekintu kimu General Salim Saleh bw'onoosisinkana omuntu omulala togenda kufuna kyonoonya mu gospel music industry muzeeyi naffe tuli part of the art industry tulina abakubi b'ebyuma tulina ba producers tulina ba DJ tulina ba MCs naffe tulina ba manager muzeeyi eno industry nambe yeetongodde